neba na empeddemu amaanyi bakubye zaake sumagiza amukubye no wa FDC opposition anti kati oliriza bino ebintu byo tubimanyi. We can tell you the story behind the story. Kile kintu kyabadde mujja kwekuba mwekka. Era beekubye bokka nga kimaze oyita ebbago nga limaze okuyita. Speaker yeebazizza abaka Palamenti abali ku ludda olwabula gavumenti era abanokodde aba DP FDC abatafulumye ne babeeramu ne bawagira ne batabanga bannaabwe. Kakati otegedde kibaita pure opposition. Era banange kye wagambye nga nti aba opposition balinga abali nga mukaaga awo musanvu. Kati waliwo abafulumye awo nga bo babululu. Ng'oli abadde Katana nga batwazaake. Abo bo wano neighbor waffe omulabye. N'oli omulala oli agamba nti sijja kufuuka MP. Ujja ko kyaganya be basoose Katana. Kakati ebintu byonna biri bwe biti. Nze kasana tegera speaker yava mu FDC. Ne deputy we baali bakava mu FDC. Ne mmanya kati yo Parliament ewedde. Kakati nze kyenjagadde ye Jason Nyonyi. Akikubiye waawo n'amala. Okitegedde? Wagenza okujja ne Rockie n'abagamba eki mbu kiyina okukola ki? Era kibadde kiteekeddwa. Kiba kirina okuyita kubanga ti emmwanyi eyo gy'olaba kati Uganda eyimidde ku bintu bisatu. Ekisooka gold. Ekyokubiri mmwanyi. Ekyokusatu tourism. Ontegeera gwe. Kakati omusajja yategeera akatale Kyagulanyi yamwonoona ebweru. Sente bobu yamekola ki? Kakati kiriwo emmwanyi endugikutte tutya. Gavumenti ebirengeesa okufuna ku sente ezigesa n'ekyuma ekisunsula emmwanyi obulungi bakizimba deisingiro. Kati omusajja agamba emmwanyi eno gye neetaaga endeetere sente. Kati ye sayansi ali muki? Ze bansalako eri. Ye sayansi ali mu mmwanyi. Emmwanyi si mu kyamaanyi nnyo mu nsi. Germany, Sweden, waawe batanywa kakofi banna. Kati ne Russia waliyo ebyuma. Naye nga manya bijja kuba biyamba ku kofi waki wa Uganda. Kakati nze ekyo kyo kyabadde kirina okukola ki? Oba mwagala oba temukola ki? Chris bali omunsi. Kati Italy naye ya mmwanyi eyagala emmwanyi. Abaganda bagamba atamanyi kyokya akunamira omuliro. Ensonga y'emmwanyi eno gijjukirako omukulu Milton Obote. Yagigezaako nayo gikwatako era n'emukendeeza amaanyi n'obuwagizi bungi eri abali bamulonda mu kiseera ekyo nga bannayuganda. Katusubire nti ku mulundi guno ekintu kino tekijja kubeera muvaawo mpitewali bannayuganda olowooza bayiga akalulu kennyini ke mugendamu nze nkamanyi bwe kagenda okuggwa n'abagambye tebayiga ne ba MP abagenda okuyitamu mbamanyi. Okiteka kigamba kati opposition eveewo tesobola kuvaawo kubanga opposition bantu si babaka. Naye embeera y'okunyigiriza bannamawulire abali kunoonyereza n'okutegeeza eggwanga ku nsonga ezigenda mu maaso ne babaggalira ne babajjako n'ebyuma byabwe ebikola emirimu. Ekintu kino kye bayisa bwe kiba kiri mu mateeka nga ddala kirambulukufu. Lwaki wabaawo ebbugumu lingi bwe riti? Abaana ne bagafulumizza. Naye era bagambye tebagenda kuddamu nate kufulumya kale kwata events za Palamenti. Kiri. Oba baga bati baga baweze ennamba kyekyaleeta obuzibu. Omanyi nze nyaga nnyo following events. Ontegere gamba ne Lubowa ekisooka Uganda bagisala obuyambi Kyagulanyi Center mbwe yagenda mu bazungu. Naye ng'ensooka y'essimba yali yatyoboola ddembe lyaki lya buntu n'obuli bw'enguzi zaali ensonga y'essimba mmeka ate era bye bikyasinze mu ggwanga muno. Kakati emmwanyi yo ekoze eki? Emmwanyi yo gundi eyise minister agenda kuba in charge agenda kulonda board. Bagambye nti abantu 3,000 abakola mu authority ez'enjawulo ndabyo omukulu babadde babonerako trillion 2 ne billion 7 abantu 10 meka. Kati abakozi ba government omuli abajasi abasomesa abaki bali emitwalo 18 babadde babonerako trillion 2 mu emitwalo mu billion nga 4. Lubowa so kati nga bagamba kasa ebitongole ebyo bagenda mu maaso n'okubanga babija n'omusala bagenda kugusala babazeeri. Lubowa ekintu kino kiri mu waliwo kye bayita marging naye era
sente zibadde basasula abantu bano ne banaaba bamaze okukola maging era agenda okuzirya era ajja kulabika. Kakade ekikuwa ekintu kiri kimu kyokka nze nninda kuwulira Pineti bigwereddewa. Sebo kati Emmwanyi zo. Kati Pineti omutuufu azze. Kino bwe kiba kiyise Pineti omutuufu azze. Kati nze ninze naye ekikulu kya byonna olina okuwandiisa omusiri gwo gw'emmwanyi. Abantu nyago bategeeza byatandise dya. Ate byatandise ddi mu nsi anedda mu Brazil nakyo bwe kiri Brazil, Venezuela. Oba bubbi katubatandike n'okuwandiisa abalumonde. Abalimi ba lumonde era naye walifuuka ow'ettunzi bajja kwewandiisa. Chris bali omu nsi yavayo recently n'akakasa nti kagwake keetonye ebbago ligenda yita. Nga tumaliriza omusana guno gula gutandise okwakaya kamuko buli kimu kyegenderezi bantu bange era tubeere bakakkamu. Abalima ebikajjo mulime, abalima kasooli mulime, abantu abalima emmwanyi mukole ki mulime ebintu mubireke, let people be. Sibe bagamba babireke bibenga bwe biri. Oba temusobola kugenda ku street kwekalakaasa muleke buli kimu bakibakole. Ekyokubiri bwe muba bakaluka mu temusobola kukakuuma ebintu muleke bikole. Temudda mutuwoganira. Naye omusajja ow'ogutu ono oli musonga munyo. Omusajja ow'ogutu ono atava ku TV ono tojja kola bwoti. Mumperezeeko mule weerezaako wano soba okyuseeko kompyuta oyagala mukwata mu liiso. kamera temulaba. Eno programu yo Evening Drive lyanda kulyanda mwavulira amawulire ssaawa ku ssaawa.